Tuli mu kibuga New York. Twagala tulabe ku makya essaawa 3 ono a typical weekday oba business day. Olaba abantu bwe babeera ku makya nga tutambula mpolampola tukkirira. Tulaba buli kimu nga yekigenda mu maaso. Street fashion, abantu engeri gye bambalamu tugibuusa mu maaso. Tuli ku bimu ku bitundu ebisinga okubeera busy mu New York area ne mu nsi yonna ndowooza. Okubeera busy ngamba mu traffic w'abantu abagenda okukola, abazzeeko okulambula n'ebirala. We tuli essaawa zino street gye tuliko ya 42nd Street. Olaba abantu ziramu okujjukiza motion pictures ezo zolaba firimu n'ebirala byasookera wano oba we byatandikira wano e New York. Kwegamba newantu wendi wembadde oba wembeera buli wenzija mu kibuga kino ekyebyewuunyo buli wenzija wano ewantu wembeera. Bwotyo nga twetooloozeemu kamera nga woolaba eri yonna awo bamandumanwa obalaba babali wali nabo babeerawo awo mpolampola nga bakuuma puliisi. Mwegamba si kya bulijjo balabalaba mu kibuga era olabako abatonotono ewantu wanene nga wano Times Square wali wammanga awo ewasinga okubeera nene ekyemma nga tulabayo. Nasalawo okubeera mu maaso gammwe nga sibalekerayo kantu n'akamu naye kubeera kumenya mateeka ga traffic nga naye mbasaavinze mweyensaavinga gye mwagala. Times Square abantu batambulira eno ku bbali olaba balekawo space nnene ey'abantu abatambula eyo wansi gy'olaba saapuwe gye baba bakkirira eyo nabalagako akatonotono wendijja ng'ekindeese kyokka kyakubalaga subway system endigibalaga. Kibuga New York mwe tuli, the Big Apple, concrete jungle. Wano kyekibuga kye tulimu essaawa zino zennyini essaawa zino zennyini. Tutambula emirimu gyange natandise dde ogikola egy'okubalambuza. Nziramu okujjukiza gwe muganda wange ali eyo omwaka ogujja 2025 tugenda kusooka oba excursion yaffe esooka oba okulambula okusooka okw'ekibuga kino era ebisingawo nja kuba mbi communicatinga website ng'egudde na details zonna olabe kutya oyinza okubeera omu ku kino. Buli omu ajja kuba ayanirizibwa. Togamba mbu nno nze ndi mutono nnyo okgendako e New York oba nti nze ndi munene nnyo okgendako e New York. Group excursions ezo oba group tours ziyamba kinene, zikusevinga ng'omulambuzi ssente, ne adventure ebeera nnyingi n'ebisanyusa oba ojja kulaba bingi n'okumanyagana kubeera kungi. Ate bw'oba okikoledde famire yo eba tejja kwerabira. New York City ekibuga we tuli eri emabega gye tuva eno 42nd Street simanyi oba ye street esinga obuwanvu mu New York naye
mulimu street ng'eriko miles 36 street y'emu. Ekibuga New York oziramu okujjukiza kikolebwa obuzinga obw'enjawulo okuli Manhattan wetuli wano makkati, ate ne Manhattan neyawulibwamu bingi Midtown Manhattan, Lower Manhattan n'ewalala. Kiri kigambo kimu ogamba nti biri bibiri n'ogamba kiri Manhattan. Kiri kigambo kimu Manhattan otyo. ya bintu bye tukola okkirizibwa n'okudownloadinga. Bambi ali veteran yakuba ekyasi oba ali veteran, waliwo bambi n'oyo ali ku street bwatyo yeeyo. Ensi bwetyo weebeera, ensi ebalansinga. Episode yaffe egenda okuddako ekyasinze okuleeta yeeno New York Port Authority. Era episode egenda okuddako etugenda ogitandikira tusale oluguudo tujja gifunamu ango okuva eno eri. Weeraba beera bulungi.